Leero twasazeewo tukozese omukazi asinga obulungi mu Africa. Kubanga Africa nnene naye abakazi nabo bangi naye okusanga asinga obulungi okumukozesa mu video ngene no video yadde etagira ddala omukazi nga ddala yeye nga yasinga obulungi kati ali wali andisinze bolaba oyo. Totidde. Ate nga ntyaki kati video kati ne bwe mba ntya nga video ye kubanjiza omukazi asinga obulungi ogeba ogenda kikolera ki. Tuba olina omukozesa olina omussaamu. Omukyalo obadde naye nga otomwagala nnyo mu kamera ogwamwereetedde batunulwe banaako. Yansabye yaŋŋambye eno video nawulidde Pesta ayagala omukazi omulungi nze tondaba ne mugamba kituufu. Nabagamba bw'anaasalawo nayaga asalawo ajja abeere mu kamera ng'ajjalo kati lolo yasiimye. Abeere mu video agituuse ku mutindo gw'erina okubeerako. Muli mutya bakyali bange kansube muli bulungi abagoberera omukutu Growna Music bwebale nnyo okubanga okikwasaganya abali e Dubai abali e Saudi Arabia abali e Qatar bakyali bange mbabuuzaako nnyo abali e Canada yonna gy'oli okubanga ondaba webale kugoberera mukutu likinga commentinga osharinge tuke ku muntu yenna ali eyo yeetaga okubanga naye amanya ebiri mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna. Tuli ku video shoot ya Pallaso waneeno emunyonyo video ya kabi nnyo alina omukulu Great Make oba Pest beba kikwasa nnyo olunaku olwaleero nja kuba njikuwa maaso awo naye nga kyoba okola noonya ku Sheikh amanyiddwa nga Sheikh Ashraf agenda kuba akuyamba mu nsonga ez'enjawulo. Akasimbi kakuyita mu ngalo tekanywera bulungi mu ngalo munoonyeeko ajja kuyambako onoonya butuuze mu nsi gy'olimu omukulu waali nnyo musaale ajja kuba ate nazo ensonga ezo azikwasaganya n'okuba nti nno oyagala ebintu by'enjawulo nga bw'omanyi ebikutawaanya olina oli mulwadde n'endwadde zikutawaanya ng'omuntu zikumazeeko ebbanga ddene nnyo omukulu waali nnyo noonya akanamba ke wansi ku screen awo omukubireko Sheikh Ashraf akusomera edduwa ye mulombi gw'edduwa gwe twasigaza wano e Uganda akola ebintu biri era bakoledde bangi nnyo era wabatuusiza wanene nnyo so ndi mujulizi ku ekyo watakolera nja kuddiza ssente zo bondoboozi muwadde nja kuddiza nkongere namu amagoba ga mirundi ng'ena so mukubireko mukulu Sheikh Ashraf ajja kuba kwasaganya mu nsonga ezo ez'enjawulo kankwe omukulu Pallaso olabe video shoot bwetambula na biki byayogedde olunaku olwaleero eri abantu mubuulire tumaze ebbanga ddene nnyo nga tetuwuliza Uncle Pallaso naye kati byatugambye leero bingi nnyo ngenda kuba mukuwa maaso awo naye kyoba okola likinga video osharinga okomentinga esobola okutambula etuke ku muntu yenna Growna Music YouTube channel likinga ate nga Growna MC gemanya gange katwezuule maaso awo ngenda kudda n'ebisingakawo Growna see you. Obuuse na maiki ya kuke bale tugende kali kiwulira alona oli kumpi ne Eddie Eddie yamuloga nonyeza Eddie kamuloga kagala kuba password kalaba YouTube yetambula nnyo alina emirimu emirala ono n'omusobola ajja kuba and some boy anogola amatooke ku loole bulungi mukwano ogamba otya lunaku lwa masanyu. Tandika ku video shoot yo mami lwaki omulese mu video leero twasazeewo tukozese omukazi asinga obulungi mu Africa. Kubanga Africa nnene naye abakazi nabo bangi naye okusanga asinga obulungi okumukozesa mu video ngene no video yadde etagira ddala omukazi nga ddala yeye nga yasinga obulungi kati ali wali andisinze bolaba oyo. Totidde. Ate nga ntyaki kati video kati ne bwe mba ntya nga video ye kubanjiza omukazi asinga obulungi ogeba ogenda kikolera ki. Tuba olina omukozesa olina omussaamu. Omukyalo obadde naye nga otomwagala nnyo mu kamera ogwamwereetedde batunulwe banaako. Yansabye yaŋŋambye eno video nawulidde Pesta ayagala omukazi omulungi nze tondaba ne mugamba kituufu. Nabagamba bw'anaasalawo nayaga asalawo ajja abeere mu kamera ng'ajjalo kati lolo yasiimye. Abeere mu video agituuse ku mutindo gw'erina okubeerako. So Pesta akayimba akawandiika ng'okamuweereza. Akayimba kano nakawandiika through my daily experiences kuba era unreminding ebintu bingi byenyimba mu luyimba luno anjagadde tubadde naye tutobye mbingi
face ya malaika akabina kwe kali alabika bulungi ate asaanidde amanye tirevo gye yawanika kati ateriwa ate I've seen them come but I've seen her stay. So tewabaddeyo perfect candidate okuleka mimi yennyini era ndi musanyufu nnyo okuba nti yayagadde okubeera mu vidiyo eno. Ndina musanyufu nnyo okuba nti nfunye omukisa nengimussaamu. Era nesunza abantu okugiraba naye kansubire musanyufu era nga bwe tutambula era sinakusuubira nkimanyi musanyufu. Alhamdulillah. Amina. Okay, tuveeko ku nsonga y'oluyimba tugendeko ku dokita waffe mukulu waffe embeera gy'alimu ali atya Dr. Joseph Chameleone? Nakensembi okwogera naye nga bamudischarginze obujjanjabi bwe nga banaga agenda onoonye obujjanjabi obulala ewaka oyongereko naawe okwerwanako nga bwa reporting ew'omusawo mpola mpola. So embeera yabadde nnungi nga musanyufu namulabye yakatadde ne ku Instagram oba mwakalabye. Yaman ng'alaga nti he's in good condition. It's always nice to see the doctor in a good condition. Okimanyi oyo hero waffe era mentor waffe. So bwe mulaba nga asanyuka lyessanyu lyange nange era nasanyuse nnyo era abawagizi ba Dr. Chameleone abawagizi ba Mayanja family yonna at large. The doctor is up and running and he's alive and kicking. Last I saw him smiling, so let's add more prayers. Okay. Awe ubali bakamulongosa like 2 days after the surgery yagenda nayimba Toronto abantu ne balowooza nti yali mulwadde kali kabadi ebigambo ne bitamu. No, I don't think no twagenda ne tufuna actually ekizibu mu family mukulu waffe Humphrey ne yalwala mu time yemeyo. Humphrey yafuna operation but Chameleone yalina complication health complication mu lubuto era n'agenda n'asikinga medical attention ku malwaliro agasinga obulungi ageri ali okumpi. It was a case of emergency essaawa eyo ne bamuwa treatment era abasawo bamwekenneenya ne balaba nga he's good to go back home ne bamusindika ewaka kwe kulaba ndowooza nga agenze n'abaweereza kubanga ate omusawo amala okuwa orders kati orders y'omusawo ze yamuwa yakola ki yazimanya tusinga. Okay. Video yafulumye ejjo nga yeetondera abawagizi ne comment ezi bazitya embi zisinga ennungi saba mu nsonyo bennasobya bennanyiiza tukwatagane. Anti omanyi okwetonda kiraga wa gye wakulira. Omuntu okwetonda kitwala n'amaanyi mangi kiyinza n'okutwala amaanyi mangi okusinga ebirala okwetonda naye ate n'okusonyiwa nakyo kiraga gye wakulira. Ebyo mbi bi reflecting wa gye wakulira. Naye ng'omuntu eyeetonze aba amaze okukola paati ye n'omuntu asonyiye naye aba akoze paati ye. Kati omuntu tasobola kukola paati zombi naye nga applause him okuvaayo ne yeetonda. It's always a good deed. Kiraga nti omuntu yakuzibwa bulungi. Omuntu eyeetonda aba atasobola n'okusonyiwa naye waliwo omuntu nga teyeetonda ate nga tasonyiwa so naye aba mulala. So at least yalaze ekifaananyi ekyokwetonda nga mukulu waffe. Bw'aba alina be yasobyeyo omuntu ate teri muntu ali perfect. So bw'aba nga era kyobola abakatoliki buli ddakiika baddayo mu kanisa ne beenenya ne faaza n'akyuka ne baleeta n'omulala naye n'awuliriza ne mwenenya. So kubanga tetuli perfect kyobola ne mu ddiini mwekiri. So kyakabi era big up Chameleone kikola kyavuma era tokomoka ate just kyemugamba talowooza nti ate bw'aba yeetonze nti kati ensobi zikomye kubeera tali perfect era akyasobya. So yeetegeka okubanga era akola ki bw'aba nga alina amaanyi ago agakozesa ennyo okuba wiponi y'amaanyi okuba nga oli mwetowaze kiraga obwetowaze. Yaman tukomewo ku music ofulumiriza akayimba akalungi n'ennyimba nnungi nnyingi naye abantu batuuka ne babafutyanka ng'olimbawo lulungi natasalu ku playlist awo muzeeyi Mayanja oyo agambira abantu babalinako obujja babalinako obukyayi nenge. Anti kati toyinza kudda ku bantu bano bye balowooza abalina embeera yonna gw'olina kulowooza kuba kwagala kuba bw'oba osimbula ffe nga tutandika abantu bangi baatugala tetusobola ne mwalimu n'abamu famire bennyini ate emikwano egimu gyatusitula nnyo. So toyinza kudda ku bantu kye boogera. Abantu amaaso g'omuganda gali mu ngalo omuntu amala alabako. Music nze olimba kasandute okuva mu studio kati nga luno olimba lutushooting olwayeggwe nalutabuti ku album yange ya Loverman abantu balwagadde byabwe. You can't stop good music. Media nyingi toyinza kwesiba kwomu bw'olaba ngono takuwaamu ng'okwatagana n'akuwaamu. Nze ye solution yange. I love to work with everybody but unfortunately
nga muzeeyi Mayanja bwagamba tosobola kubeera ng'osanyusa buli omu ate okulemererwa kwe kugezaako okusanyusa buli omu. So nze music wange muyimbira abo abamunyumirwa ne mubalaga era ozondaba ne ku konsati yange nga mpita bawagizi baani ba pallaso. Toyinza kukakambu gwe ng'omuntu omu tolina yadde amaanyi agajja ekiyenje mu nnyumba yo n'okiyingiza ekivulu nga tekyagadde ne bw'okiteeka ku mulyango ne bakusiba ssente tekiyingira. So still n'abantu weebali ate abantu betuweereza ffe tuli ba public service. So ndimu akole paati egwe kasita obanga okoze eyo kyekisinga obukulu ndowooza. Ako pallaso nsobola kubuuza ekibuuzo. Omuyimbi Kiribajje omumanyi? Mumanyi. Omumanyi nga muyimbi omanyi nga muganda we? Byombi. Enkolaganya muyimiridde tesabaje. Era yeeyo gy'ogambye. Ojodde ogyogedde. Ngira kye siise. Ekibuuzo ekirala. Big Eye yavudde n'ateeka ekiwandiiko ku mukutu gwe gwa Facebook ng'agamba nti yeebaza Dr. Jose Chameleone ng'asinziira ku luyimba lweyayimba nti basiima ogenzi. Mu mbeera eno gy'alimu ke kaseera ke yandibadde avaayo kubanga agamba nti amwebaza okubanga yamuzuula nti ani amutadde? Big Eye yamusayininga in fact yajoininga Leon Island 2008 nga lwayingira n'agamba nti yeebaza nnyo Dr. Jose Chameleone okumuzuula nti alina talent era n'agamba nti superstar. Lwaki avaayo ssaawa zino okubanga no ekintu ekyo kiri realistic. Bannayuganda tulinamu tendensi epakusa abantu okukola ekintu. Buli omu alina timing ye. Okitegeera? Buli omu alina timing. Buli omu alina calling ye ne time ye. Kati bw'abanga this is the right time for him, ekirungi kye yakoze kirungi. Era mmunyumirizaamu kyakabi. I respect that. Kubanga buli kitai calling ye kati lwe yazze. Kitegeera ate era musajja era abadde abagamba n'abagaa Chameleone yaŋŋamba Big Eye oyimba. Amaziga ne gampitamu bali babadde ba mukwano. Yeah, he has respect for him. Yamuga maximum respect. So toyinza kudda ku ekyo n'okirabanga kyakuzannyisa ddala kubedde eddoboozi ly'oli kyali waayogera mumwesiga byayogera nti abayimbi abamanyi abayimba obulungi bw'aba agambye nti onayimba bulungi aba alina ensonga ate bw'aba agambye nti yayitako mu kibiina kye ekitegeeza alina ekyama kye mutannazuula kye mulina okwetegereza. So kyakabi naye mumwetegereze kubanga liiso ly'omukulu oli muyimbi era big up wabanga yavuddeyo n'agamba kyekyo ate kati nze nziramu ebigambo ebyaki. Nga tumaliriza just ebibuuzo kimu oba bibiri. Sookera ddala nsonga ya Cleverjay Audio Family alina ekivulu nga alina kusomeza ekintu wa 8 September something like that. Alina ekivulu maaso awo. Given the fact that mbuno waliwo a lot of workers between him ne Chameleone nga womanyi yali mawulire. Your own son, mtano kama mtabani nabo nagamba itamumanyi nga part of the family. Atwaga tunambulemu katono nnyo even in introductions of families abitira nnyo mulanga bamuleta close nkolaga nayo Pallaso Mayanja family ne Cleverjay n'ekivulu kino. What is your take kwa Cleverjay nga budde okola ekive sawa zino mwagaliza buwanguzi kyekyo ebirala ekirala inshallah na Mungu yagera byonna tupanga naye apanga. Nze entegeka zange nnungi bwemba wendi why not naye nga inshallah alhamdulillah buwanguzi bwerere bwe musabira kitegeera yaman. Pallaso ekibuuzo kyange nze kiri nti abayimbi bazenga bakomplaininga they do poor videos nga bekwasa nti tulina ssente abandi batandika n'okwekwasa ebintu ebirala nti tugende mu copyright gye twatuna ssente gwa kasente okafunza okubanga okola class music videos buli kaseera. Abawagizi bange banzikiririzaamu, abawagizi bange banpagidde bagula music wange bajja mu bivulu byange bandaga omukwano ate nange ndi musajja mutetenkanya music gwe mulimu nina emikwano. So mbadde lucky Katonda ankwatiddeko si byangu waliwo n'abaziina abatasobola kukola bino kuba ebimu tebigulwa ssente ebimu it's the art and the ideas. So Katonda nnyambye n'anteeka mu position esobola okukolako bino byenkozeeko. Diamond Platnumz yadde mu Uganda recently and ekimu ku kyanotinze badde East African Artist Integration ekiyinza okuba nga kipushinga East Africa ng'ola West Africa ebakoze ekyalo nga kipushinga. Njagala otubuliyeko ku what is your thoughts ku kintu ekyo. What are your thoughts ku kintu ekyo kya East African Artist Federation oba integration erowooza kiyinza kuyamba kitya Ugandan artists okulaba muno okupushinga East Africa nga yo n'ekisembera ddala?
federation yammwe mwatandise okukola ebivulu fenga initiative eyokukomyawo abayimbi abo oba okubayigiriza live music kuba omanyi okuyimba live music? Ekisookera ddala ekya East African Music Federation ekyo ekintu kyetaagisibwa era kyakabi nnyo okuba nga kivudde mu Diamond kubanga Diamond Platinums y'omu ku bayimbi mu East Africa abasinga amaanyi ate y'omu ku bayimbi ababadde baganye okukola njagamba oba baganye oba abadde tebannafuna budde sijagamba kugaana kuba mba musaliddewo naye abadde tannafunawo budde bukolaganako namwe bayimbi banne mu East Africa nga boolaba mu Uganda oba even ne bootunula Kenya, you might be surprised oba when you look around. So kyakabi nti buli omu atuuse mu time wawulirira nti nno okolagana nga ba East Africans kiri powerful. I think ne federation ya Uganda ekyo kyeriko ekya Musicians Federation bayimbi kubeera wamu kubanga tumala okubeera wamu nga Uganda Musician Federation tupulaginga mu East African Musicians Federation opportunities ezo zetugezaako okulaba nga tusika zibeere wamu. For example nja kugamba otuuka mu nsi nga eya Diamond Platinums nga Tanzania n'otuukayo nga music we Uganda is almost played maybe 1%. Nga toyinza n'obutamuwulira kati nojja naffe Uganda eno nayo challenge ebadde batuuseeko bennyini abo nga naffe wano e Uganda music waffe percentage tukubye endongo erinnye nga foreign content afuuse mutono kati buli omu kitandisa omulaga nti kimu affectinga mu position ye kubanga market ffenna etumala ate yaffe so etubanga ffenna tufunyemu embeera ekwatagana nga abayimbi nekiviira ddala mu ba legends nga bola Diamond Platinums nakyembracinga najja na preachinga kitu ekyokuyiga kyamaanyi era tutambulira awo I think obumu bwe businga mu East Africa wano regardless of entalo oba obutakkanya obubaawo wakati w'abayimbi but guno omulimu ffenna tuli baki bayimbi ffe tulina okugukolerera gubeere nga gutambula nga bwe tukola ki bwe tugwagala n'abawagizi bafune ekyo ekibagwanidde okuva mu ffe. Twogereko ono omuyimbi wa ghetto gwe bakuseeko gwe bayita Gaza gwotera obeera naye Fiki Gaza nno simumanyi nnyo. Fiki Gaza mukwano gwange bw'atyo mukwano gwa Chameleon kwe namulabira naye bambi ya surprise nze mbadde nga naye awo nga ngamba music naye yakubye oluyimba lwe bayita Banana oluyimba olwo lwantaakinzeeko kwe kulukolera challenge n'enduzina era nayagadde omusinkana mulabye mwinvite nze leero najja ne ku set Fiki Gaza aliwa yeah man Fiki Gaza ono blessings my brother yeah man Fiki Gaza yakubye akayimba akalungi bakayita Banana to the world nasaze sisamu kuteko Fiki Gaza akola bibye naye nasazeewo ndi fan we nasazeewo akayimba kannyumidde ng'omuntu era Fiki Gaza yono akayimba Banana kannyumira era big up my brother just nkuyise kubanga bakubuuzizo babongeko kyakabi nnyo. Team Good Music enamwaniriza Team Good Music si kitebe nti omuyimbi alina sigalawo ffe tuyambako ku muyimbi ye watuuka watuuse n'akola ki n'agenda makubo ge so Fiki Gaza ali part of Leon Island family ali part of us ajja n'akola ebibye ne tumuyambako we tusobodde kati nga nze nanyumiddwa akayimba ke ne mumuyambako kyensobola so kubanga njagala okulaba nga going forward man we are winning yeah it's good tubakubazirwa imu ne bafuna zipaniki Lokitoki yakubye mu kadoti mpulira njagala kwambula saati yama representing Fiki Gaza music deyasomere dadi aminyetano anti mulinde biva mu ghetto maanyi merere teri agambayo ku bino bless up